waliwo mukulembeze gwe sijja kwogera linnya nabadde mugamba nti gwe Busoga ogiraba otya. Ansa gye yampadde yammazeemu amaanyi. Kubanga Rockie ankubuleko ekintu. Rockie oli musajja muteeso. Nze ndi Muganda. Kituufu. Ekintu ekikwatagana ne gyenva kikulu nnyo. Oyisegeera? Nkuwulira. Ate so akweyambisa muntu mulala kugonjoola bizibu byange. Omusajja gwe nabadde njogera naye mukulu wa amaanyi nnyo mu Busoga muno. Ebigambo byayogedde nange byammazeemu amaanyi. Ng'olabira ddala bo bakyalowoleza mu ntalo okulwanagana ne bannaabwe buli kaseera mu Busoga muno. Okategedde akantu nga bo kye basibiddeko entanda kanjiyite entanda. Kwe basibidde olukoba basibidde awo. Oba kwe basibidde empale olukoba kulwana balisiba ku mpale. Nga bwe baba tebalwanye tebazannya bya bufuzi. Kwe gamba tulina obuzibu tulabanga nako. Bananga Abasoga munansonyiwa muli bakoddomi bange. Naye abakulembeze abasinga bemulina mu Busoga baagala ssente. Tasobola kulumirwa. Nze njaga mugende mwetegereze amalwaliro agali mu Busoga. Mwetegereze enguudo eziyingira mu nguudo ennene. Katugambe oluguudo oluva e Kaliro ne luyingira Paliisa luli lutya. Oluguudo oluva e Buwenge luulo Namwendwa luulo luyingira e Luwuuka waliwo Luwuuka luweterako awo. Ng'ate ebyamaguzi bitambulirako nnyo. Kati luulo lugatta awo erutyawo wakati awo waliwo awo n'oyita gw'embuzi n'ojja n'ovuga n'opaka Kaliro luli lutya. Oluguudo lulaba lujja gw'embuzi yegundi ye boda ya Kaliro ne Kamuli gw'embuzi gw'embuzi kakati n'ojja n'ovuga bwoti waliwo ka roundabout akakusuula ekiyunga okategedde nkulaba kati awo tuba tugenze mu Luwuuka. Bojjango obala kati waliwo oluguudo olulala oluva e Kaliro paka Namutumba luli lutya. Kakati enguudo mweze mubala Kamuli Jinja ne mubala simanyi yiganga Jinja naye temubala ate luguudo oluva kwamba kooti paka Mulamuti Kamuli. Eriyo bannaffe abalala nabo abalukozesa. So kati nga mulaga nti kati plani kije mwine y'abavubuka nagali president yaleeta Police Development Model. Kubanga nze Lubowa Kyemba kyemmanyi Police Development Model ekolera ku bantu ba kyalo abayina ettaka eddene abasobola okulima ku acres 4 buli kimu ne bateekawo ne mubuuza mu abakulembeze muwaddeyo obudde okugenda ku marediyo oba okugenda mu bataka ne mbannyonnyola ontegedde kigamba okuyigiriza zino sente za Police Development Model gye abanaku ennyo miliyoni emu okwekulaakulanya mugenzeeyo ne mbannyonnyola naye nga ye kyafa ye anoonya ani gwe bayita maama kyekizibu kye that's the problem we have. Ekizibu kye bo bali mu kunoonya ani gwe bayita maama. Na lwaki bamuyita maama? Bo banoonya maama. Ye tali kugamba mugamba kintu kya Busoga. Whereby you should sit down and have a plan as Basoga and have one voice. As Basoga leaders, you should sit down and have a voice. Nkuwulira. You should have a voice. Nabagamba buli mubeera nga mulwanagana temusobola omulabe awo kyabaagala atayagala mubeere wamu ng'Abasoga oba ng'abakulembeze mu Busoga kyayakola ki kyayagala ate nammwe muyina omulwanyi wammwe Namige. Okategedde akantu gaining power yaabwe ebeera low. Kati ekiri mu Buganda ku budde buno kyekyo abalwanisa Kyagulanyi baganda banne kati awo ekiddako kibaaki nawano mu Busoga kyekimu abalwanisa Kadaaga Basoga banne nkulaba kyekimu ne Teeso abalwanisa Lupo Bateeso banne. Olwo ebitundu byaffe binaakulaakulana bitya nga tetulina ddoboozi limu. Akantu ako kategedde nkuwulira kati mbuulire eggulu alwanisa abaayo kubanga kati mubakyoli ono gundi muki Chief Justice mukyoli Nobati Mau mukyoli ontegedde nkuwulira kati bwe tugenda Moses Ali ani amulwanisa. But why is it that Eastern region and Buganda waki mulwana ng'ate muli bandeemu? Because Busoga has a population counts. So you leaders of Busoga who are listening to me right now, stop that stupidity of fight, those bad manners of fighting. Do them in your home. Kubanga ati bwe munaalwana bargaining power ekolachi. Of course ebeera low. Because I'm talking to this man, I'm telling him facts. You have youths, they are unemployed
over they are unemployed. Every day abantu bazaala. People are born in hospitals in population eri kulinya. How are you going to plan for those people? Why don't you sit down as leaders in Busoga and have a pure plan when it Busoga? Is still early? You still have someone who can sit down and bargain for you. That person can bargain for you. But you are fighting that person again. Kati mugenda kubeerawo mutya. Nti kati abakaze abawala abato be basinga okuzaala mu Busoga. Abawala abato abali wansi myaka 13. Era Busoga ezuuliddwa nti yemu ku bitundu ebisinga obwavu. And you listen to that crap. Kakati e Buyende waliyo power plant gye bagenda okuzimbayo. Nuclear. Kati mmwe muli awo mutudde butuuzi muli mu lwana ntalo. When are you going to stop fighting? Atenga ke kaseera ak'okutandika okweteekateeka tulabe oba munagyembulesinga tutunulire compensation abantu baawo we bagenda ozimba nuclear plant eno bavaamu batya. N'ekirala eyo nuclear plant gye bagenda okuzimbayo is very dangerous. Enaatukolera mu byobulamu is very dangerous. Nuclear plant. Nja kujja lumbabuulira ekintu ekyo. Kati mwe mukoze mutya to sensitize those people. Buchamusi. Kati mwe mbasekeredde abakulembeze mu Busoga muno. Mukyali mu kwebaka. Akadde katuweddeko twagala okubeebaza abatuwuliriza Jenakof yasobodde okuba nga atuusako akadde kano ate nga njagala okujjukiza nti Professor Ogwang eyatukolera Covidex yakirimu era yakikoze. Genda ku pharmacy drug shop ofune Jenakof asthmatic cough akakufubafuba akakatategerekeka ate nga pain aid syrup na pain aid capsules nazo gyeziri omutwe gukuluma ennyingo zikuluma magulu. Genda ku pharmacy oba drug shop ofune pain aid capsules. Program ewedde tubagaliza okuwuliriza okulungi naye genda maaso ng'ozannya akazannyo kaffe ofuuke omuwanguzi nti sente zigabwa mu program ez'enjawulo zonna. Nyiga star ku simu lyo 297 star 2# osobole okuba nga oteekamu 10,000 teekamu pin code yo onyigeoke osobole okuba nga owangula PM Gaming ate nga regulated ne bannaffe ba Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Mweraba twakulamusaako omukulu Kirunda Faruku. Weebale nnyo muvubuka akyali muto naye agezaako naye ogatta Busoga wano kirukole kitambule naye ate osanga oli naye ng'ayaga kumulwanisa ng'akikuba. Makerere University nayo tugyebaza wagawulidde aga Makerere University. Mwebale nnyo mwebalire ddala.